Okulabula kuno kukoleddwa omubaka w'essaza ly'e Lujumbura Fred Tuyamuhweza n'agamba nti eno y'engeri yokka esobola okutumbula ebyenjigiriza okusingira ddala mu masomero g'omu byalo. Omubaka Tuyamuhweza abadde akiikiridde minisita w'obutebenkevu General Henry Tumukunde ku mukolo gw'okusonda ensimbi okusereka ekizimbe ku ssomero lya Rwabukoba Senior School eri ku musinje gwa Bonna Basome owa siniya. Tuyamuhweza ategeezezza nti kyetaaga abazadde bonna okufaayo ennyo ku ngeri y'okutumbula ebyenjigiriza era bakirabe ng'ekyomuwendo ennyo kubanga okusoma ky'osobola okulekera omwana okusinga eby'obugagga ebirala byonna. Bw'ati ategeezezza ng'essomero lino lyokka erya siniya ekyalitandisa kwe kuyamba abantu bamufuna mpola okutwala abaana baabwe mu masomero. Akulira essomero lino Reverend Canon Fred Balyakale ategeezza nti ebizibu bye balina mulimu obutabeera n'amazzi n'ebirala nfofoolo. Wabula ono yeebazizza abazadde okufaayo ennyo okuzimba ebizimbe ku ssomero lino. Omukolo guno gwatandise n'okusaba abakkiriza n'abazadde baleese ebintu ebitundiddwa era okukkakkana nga bakuŋŋaanyizza ensimbi eziweze obukadde 29 beddu.